program eno ndi mukama wange program eno kyogeza kutegeeza nti communication gyogeza kutegeeza kuba nti tukyalina mu eri embera ati nekiro communicating naye oba otegeeza communication yeno nti abaana bali batya emisana gye bali gw'otyotya soko tudemu tunyole kwa yakati sifuddeyo oba tebewereza bu message kiro oba tebakola ki ne namba y'essimu talina kuba nayo wadde ne mu ssimu ye ebyo byalimu musimanya mbolo kuba ali taata w'abaana alinda abaana bali kula balinoonya taata waabwe kubanga guli muki guli musayi buli kimu aba ino kusaba nosaba kuva kazigo nosaba kuva kanika nosaba kuva kunviri ompuliza mukama wange omukyala yenna kati kangeze omukyala tokola oli waka buli kimu nda musajja yabera akola ki akuwa akasede kakameza ino kakola ki okalekawo musobola okera ku macha mukuluma nga tufunye mukonze nawo buteeka mu ango naberanga artist asobola kubanga ategeera naye ate bamba ngambe bubali dungi kubanga atawubira nsiko ye abatamwagala osegeera ebuba eryo eri kuletera okubanga ate awo omuntu omulamu jako rights ze badde n'abanyonda abo ero bangambire obeero bawuliza balete ne kuddagala ng'omuntu afuna obumativu mutima n'amanya nti kino kyekyange kiri na kisuba kyakola ki kyampitako omukyalo oyo ategeere nti bwaba yakera ku machana ano bamaka g'omusajja najja omupya namagoya akkirize nti yono gwe nakola ki gwe nafuwa abanayo kagundi ka brain booster ngenda kubategeera Wizard of Love tuli ku Nyondo Media abalabi bafa abalungi tubagala nnyo era tubebaza kubanga mu subscribinga mu commentinga mu likinga n'okutambuza video zino zonna worldwide mwebale nnyo mwebalire ddala anti era tukomyewo mu programu yaffe akafeche twebaza nnyo mwenna aba likinga era abasiima programu yasookawo yali omulamu ogwagamba nti abakyala bateekeddwa okukola ng'ate abaami bagamba bakyate bateekeddwa kukola era okusalawo ne tukulekera mmwe abalabi baffe era mwebale nnyo kujagala na kugirayikinga so era ne leero tukomyewo mu programu akafeche ng'omulama gwa leero tugenda kutunuulira nti mu bufumbo waliwo obufumbo obusaanawo naye mu kusaanawo okwo buli omu n'akwatalirye naye nga babadde beezaddemu abaana kati omukyala gy'aba agenze nafuna obufumbo obupya n'agenda n'abaana ekibuuzo kiri nti communication yeyo esaanidde okusigalawo eyo ey'omukyala gye yava gye yazaalamu abaana kyekibuuzo kyaffe ekyolunaku olwaleero erisana kubuuza communication ebedde okuba ng'esigaddewo oli abeera tawa abaana bange ekyo sina kibuuzo no sina kibuuzo tulina okumanya kubanga ekire nene okusigalawo kubanga oli tawa abaana tuba tulina okwogera ate na kiba kigenda kwonoona amaka amapya gye walaze amanya yenze Nyondo Rozet era nga ndi n'omukulu sijja kwanjula naye nga gwe natulaba okosa omulundi ogwaggwa omulamu wangu waffe gwali mulungi nnyo era mwebale kubanga ate mwagwagala ne mukubaganyako ebirowoozo nga n'olunaku olwaleero ng'ate omukubiriza waffe program yaleero wagambye tugenda okutambulira nenga mwenna abasiibye bannange banyuma ddala kusiiba mukoliko ekisiibo era nga nammwe mwenna abasubscribinga ku Nyondo Media Mac Media mukola kyamaanyi nnyo era mwongere okubanga musubscribinga gwe wenna abatamanyi Nyondo Media ng'ogiguddeko obugwi nga tulina kusubscribinga subscribinga oteeka akade ogenda nyine Mac Media naye ate obeere nga subscribinga natera oteekeka akade tubeere nga ate tubaweereza era tusinzira wano eno Dubai inze wanyimiridde ngamba nti ne wankubadde ngambadde nkyawaganye n'omwagalwa wange kiri twezaalamu communication yagenda kusigala 100% kubanga alina okumanya abaana be bali batya bali abaana babe basigala abaana babe tona kyongamba Allahu akbar soka weyanjulira abantu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh neyanziza nnyo mukulu Wizard okubeera nti ompadde omukisa ogwokubiri ne nkyalako ku mukutu gwaffe guno omuganzi ogwa Nyondo Media amannya nga bulijjo nze Umaru Katumba mbeebaza nnyo abatwala obudde bwammwe ne mutulaba n'emiramwa gino gy'oleeta njikwebaliza nti giyamba abantu bangi nnyo okubeera nti bazibuka amaaso wadde nti munnange oluusi gondeeta naye ate agezaako okubakyamya naye
okwebaza nkuze eri abawagizi nti bamala ne balaba ki nsobola okuvaawo wano mukulu Umaro nsobola okusitukawo wano nti tatutiisatiisa nsibadde nkyannyonnyola namugamba tatutiisatiisa nti oba asobola okusitukawo nti kuba ebiseera ebisinga emiramwa esayidi gye yeekubira era waba wakyamu nti nze era nsigalawo abantu ne mbawo ekiki ekyo ekibeera ekituufu kati awo wennyini n'omulamwa gw'oleese ogambye nti abantu baagalana bwe bamala ne baawukana omukyala gy'abalaze n'afumbirwa n'agenda n'abaana wabula nga gwe obuuza nti communication eno gy'azadde abaana yandisigaddewo oba yandivuddewo ekyo kirabibwa n'ayonka nti communication eno tesaana kubaawo of course nze bw'ojja ewange nkuwasizza n'abaana bo okiwuliriza nenkwagala n'abaana nembakolera ki nembaagaliramu olwo eri ki kyoba okyetaazaayo sooka okimbuulire neze mukulu Umaro simanyi lwaki olina effugabbe ogwaggwa nga bwe kyali gwe ogaana omukazi okugenda okukola kubanga otya nti ajja kugenda akole ki ayende effugabbe n'essaawa ey'olwaliro we mba nga ne tata w'abaana bange n'obeera bitagenda bulungi nennomayo nenzija n'abaana bange ewuwo njagadde yesu okkiriza okujagala n'abaana bange okitegera tekitegeeza mbuna ate kati oli taata abanga afudde nti gwe ate abeera mu replace nze okitegeera era kisigala guli omusaayi guba gusigalawo nti however twayawukana naye tekijjawo okuba nti lwasigala tawabaki w'abaana bange abaana balina olukusa okuba nga bafuna info banga bakomunikatinga ne kitaabwe kubanga oli abeera kitaabwe kakati njagala okutegeeza mukyala Rozet nti ekyakeeza ku makyo yawukane n'omwami oli nti mwali temusobola kubeera mwenna nga temukwatagana lwaki enkwatagana mugifuna ozze ewange abaana kubanga wali eri tutukuba tukwatagana naye tekitegeeza mbwe mbasikwatagana tera abaana bange nti n'abaana bange ndaba kutugera mbagambe temuna kwatagana kitammwe ekyo kino kiri self explanatory nawo kirabirawo nze munange kyenyinza okugamba nti abaana bano ogamba nti wadde kale taata waabwe abaana tubalinde bakule bwe balikula balyenoonyeza taata waabwe si kubeera nti gwe tuli mu buli twebase oli ku bumeseji oweereza ku simu banne njogera ne taata w'abaana wewatuukira ove mu maka ge onobeyo ojjeene ewange kitegeeza wali omukooyi nga tokyamwagala ozze ewange nze mbalabirira nze nkusuza n'abaana be waleeta nabaagala ne mbakkiriza ng'abaana abange benkola ki benzaala ate gw'olaga obudde bwe wandiwadde nze ate otandise ebbuwa mukulu munnange owaye munonya kweddamu mukulu Umaro kino mba njagala obeere mulambulukufu bulungi nnyo bwe kibeera nti omukyalo ono wabanga yawukana bwe mbanga nawukana ne bba wange mu nsonga ffe ze tutakanyaako ne twawukana bwe nsigala nga njogera naye obumesemesegi n'ekiro mbeera mukyamu wabula omulamwa kyemmanyi omukulu gwaleese wabanga omulamwa ategeeza nti nno wasigalawo enkolagana eri nga tusukkawo nti n'ekiro ampereza ka message nenkukuta naye mu kifo ky'okuwa obudde awo kibeera kikyamu wembuuliza omukubiriza wa programu eno nti mukama wange programu eno kyogezaako kutegeeza nti communication gyogezaako kutegeeza kuba nti tukyalinamu eri embeera ti n'ekiro communicatinga naye oba otegeeza communication eno nti abaana bali batya emisana gye bali gw'oli otya soko tuddemu tunyonyole nze sifuddeeyo oba tebeewereza bumeseji kiro oba tebakola ki n'ennamba y'essimu talina kuba nayo wadde ne mu ssimu ye ebyo byalimu musimanyambu olw'okuba liri ye taata w'abaana alinda abaana be balikula balinoonya taata waabwe kubanga guli mu ki guli musaayi ebbanga lyagenda okumala ng'alina ennamba y'essimu y'omusajja mu ssimu ye bagenda kuddingana ngenda kumaliriza abaana b'empeerera owuliriza oli musajja munno n'owudde kiba tefuga bbi bw'obeera okikkiriza wizard oli musajja omukyalo ono bw'anaasigala nga communicatinga n'omwami oli ngenda kumaliriza mpeeredde abaana b'essiza agenda kuddayo muzaalemu abaana abalala kitegeeza bali baagalana ekomawa ekyabaawula yali tasobola kulabirira n'abaana tasobola baweerera naawe ng'okkiriza nti takwagala bulungi ozze ewange wali omukwano omutuufu ogwa nnamaddala ekiwuliriza ozze ewange ewali ssente nkulabirira mbaliisa bulungi temulina kye mujjula oddayo onona ki eri onoonya okundeetera obulwadde n'ebizibu kwegamba tokkiriza musajja muna abuuze ku baana n'ennamba y'essimu agikyuse ekibanza tusoboka n'abaana tusobola n'obakyusa emiziro kubamba zadde babange tebabeerako ku ddiru ki bino byentera okugamba kakati wateke mu bigere mukulu Umaro obutakkaanya oba of course relationships just breaking naye nga
kibaawo na kisobola okutuukako notakkiriziganya na partner in the beginning mwali mukwatagana nagasika ne katukana mukyakola ki temukyasobola gatta nemwawula nga biganye mukulu Umalu twewasanze naawe okitegeera nenkuzalya abanabo oba okitegeera nenkwata ekkubo nensalawo nennoba nensalawo n'okunoba n'abaana bange gwe wobeera gwe mazima ddala gwe tatawa bali abaana kikuwuliza bulungi singa omukazi abajusa amanamba agona buli kimu nagikyusa nga tawuliza ku baana bo awo kamuddemu kino buno bubaka bugende n'eri basajja bannanga abali eyo omuntu wokkiririza n'ogamba nti tambula ove mu nju yange okiwuliriza naye n'akugamba ngenze era nakubira n'essimu n'agamba ebintu mbisibye ebisumuluzo byombireesaawo wansi w'ejjinja naye n'omuddamu nti kale kitegeeza mu bulamu obeera okoze eki obeera omukooye era oba okirowoozezaamu ne maaso nti abaana balinoonya nga bakuze bali babakola ki banjagala sina responsibility okuba responsibility kirimu oba okulabirira oba ki naye kye bayita okubeera nti okubeera nga mubeera mwena osobola n'okuba nga omukyala badde asobola okwebeezaawo naye kyengamba omuntu watuukira okudecidinga nti kati sikyayagala kubeera na musajja ono sikyayagala kubeera na mukazi ono kitegeeza mbeera mutuuse ne kuleva ey'okubeera nti omu ayinza okutta munne okiwuliriza kati lwaki omukwano guno gwe mubadde temulina oba enkolagana gye mubadde temulina oyagala nkunnyonnyole n'omukyalo oyo wamu ne basajja bannanga abandaba eyo omuntu yibbe abaagalana bonna bagenda otuuka okudecidinga nti kati twawukanye nga buli omu amaze okuwulira nti ono nno gundi atuuse okunzita omwami nga amaze okiwulira n'omukyala nga naye amaze okukola ki okiwulira naye ne bawulira nti kati basaanidde okukola ki n'omwami w'omukubira essimu n'omugamba nti banenze nsibye ebintu byange ngenze n'ebisumuluzo byombireese wansi w'ejjinja era naye n'akussaako gaheedi nti genda aba awulira ddala muli mutima takyakola ki takyakwetaaga nze nenkusanga mu kkubo nze akwetaaga nenkwagala nenjagala n'abaana bo nenzikiriza mujje ewange nga bwe muli okiwuliriza mwenna nembaagala nembawa kye mubadde temufuna eri kwe kubalabirira ne ssente byonna nembiteekawo kati ate lwaki oŋŋamba nti gwe okyayagala okusigala ng'oddamu ng'owuliziganya omuntu oli gye mukoze eki gye mubadde ekisooka bw'obeera toyagala kundeetera bulwadde kitegeeza nti omwami oli okyakola ki okyamwagala naye wayagala okendezeemu mubbanga kitegeeza mbagala kuddamu babeere nga baddamu eno embeera kuba okuwulira ezimu ku nsonga ezitta omukwano relationships ezenjawulo is lack of communication and what you are trying to do right now oli mugezaako okusaawo ki communication so nze nganze nandibadde ŋŋamba gwe bw'oŋŋamba nti okikola lw'abaana abaana baleke bagenda kukula bafuuke bantu bakulu bagenda kunoonya omusaayi gwabwe sooka weefeeko gwe nga gwe olwanirira omukwano obadde okimanyi nti waliwo abakyala abanoba ne babba bubbi baana ate ng'oba oliawo ng'omukyala yali mu nsobi n'akeera ku makyanga yali mu nsobi tagala mugambako n'atema n'abaana b'omusajja okitegeera naye bw'atuuka eyo newankubadde omwagadde naye kuba mu mutima omusajja ng'anoonyako ki kuba n'okwogerako nabo mazima ddala siinaawo olukusa kwogera n'omusajja however nja n'okuba nga ndi eyo naye nga naba n'ekizibu naye nga matiza ali mu ki omusobya naye nga ate omusajja yali alabirira abaana be era nga baagalana naye nze nababba n'enkola ki n'enziruka nabo mazima ddala omusajja era oba tokyamuwa wadde lukusa kwogerako n'abaana be kati kitegeeza nti wakola okusalawo mu kaseera akakyamu nga tomaze kulowooza nti ddala nze ndi mu nsobi kitegeeza ne maka muno ninayo omuntu mukyamu nange ogenda tuuka onsobyeko obeere nga gwali mu nsobi era okkirize tukole ki twawukane ate omuntu eyandibadde akkiriza okole ki weetonde wabula gwe solution gy'olaba yakola ki yakunoba kitegeeza omuntu gwediringa naye muki mukyamu ogenda tuukako ng'olina amaka g'ofumbamu naye ng'olina peya z'abaana ba mirundi ena bonna bali mu basajja banjawulo olw'ensonga nti ozze obasobya n'onobayo nga teweewadde kadde gwe kennyini kwetonda nakulaba nti gwali mu nsobi n'onoba bunobi naye ndabyeko abafumbo bagenda mu kino ekitongole eky'abafumbo ne babatuuza naye nga sirabangako nga bagamba nti mugenda cutting off communications nti omwami talina kwogera n'abaana oba omukyala talina kwogera n'abaana kubanga oluusi bagenda basalawo ng'omwami yagenda okutwala abaana okitegeera kati gwe nga gwe mukulu Umalu nga bwe ntera okugamba mbasi kuvuma action embeera nkuwabula kubanga oli mwannyinaze okitegeera omanyina okumuvuma mukko bwekiyitako mwanyina ono oluusi nange akola kyazinzijako okitegeera
agana azinzijako nazimbuusako kubanga ye alina efuga bbiye ng'omuki ng'omuntu era kali jagala nkamujjukize nti nno alimu olwa alemaani bali batata bafa bali bajjajja ye oli buvubuka muto wa mulembe guno naye okyalimu kali akaba alemaani njala kubuulira mwannyina kamalirizeyo mukulumalu kakati lwaki we bagenda ne basalawo nti aha omusajja agenda okubeera n'abaana oba ne bagamba nti aha omukazi agenda okubeera n'abaana lwaki tebateekawo gundi eyo ne bagamba nti aha kakati omukyala wabanga yalina abaana omusajja tolina lukusa lukola ki lumanya ku baana bali batya oba communicating n'omukyala lwaki kitebakiteekawo lwaki waba yategeera nti yava mu bufumbo obwo nga yali mu nsobi ate yakkiriza ajje n'abalala abatali mu nsobi ensobi gwe yagiri mu ggolo abaana waleeta baaki nga bo bali tebalina nsobi lekayo abaana bamulekere kati omukazi omulaba ojje eno mu bufumbo obupya ozaaleyo abaana abapya bali eri kyotagireke omukazi olaba avaayo tekitegeeza mbuno wabanga afunye obutakkaanya ne mu baawe mbuna abaana abeera abakyaye jjukira omutima gw'ekikyala yemu abalekawo abaana mwekyangu nnyo ku basajja kubanga mwe tubamanyiza embeera zammwe empeta yange yiye egudde kibaka ginteekako bijja kubula bagimbuuze so olaba communication bwefudde tojja kubulamwa moderator so mukulu Umaru nyenyabo bw'obanga nfunye obutakkaanya naawe tekitegeeza nti nno n'abaana bange mbakyaye olw'okuba nkoze eki ngukyaye nguta abaana bange nenkola ki nembatola however abaana mbadde mukwatagana gwe nani n'abaana nkwata abaana bange nengenda nabo mbanga nfunye wizard of love gwengenda okubeera naye nayagala abaana bange na-acceptinga okiraba nyina olukusa olubeera n'abaana bange naye n'abagala naye ate ne tata waabwe alina olukusa okubanga akola ki nga communicatingako n'abaana amanya bali batya gwe lwaki bwotekawo embeera eyo nti abaana beera bazze bafuuse bange enze abeera abazadde era babeera bafuuse bange ate mpaka lwe balikola ki lwe bakula eryo fuga bikyenkanawa ssebo mukulu Umaru wizard banne tugenda kufuna obuzibu bw'amaanyi tugenda kubeera n'amaka nga tegatebenkedde olw'ensonga nti abakyala betuwasa bavaayo nga balina ebifundikwa bye bataafundukulula onfuna bulungi nga baagala buli kaseera baddeyo bagezeeko baddeyo bakole ki baddeyo bagezeeko era ndi sure nti n'omukyalo oyo kyetugezaako okunyonyera kikola ki akitegeera bulungi nze sigenda kukuwasa njagale nkwagale njagale n'abaana bo mbalabirire mbagatte wamu n'abange okiwuliriza nze ndowooza nti ne bano abaana bengenda okuzaalamu bange kumba oddayo ew'omusajja oli n'okola ki n'oba muzaalamu naye nga gwe nnimbalimba nti enkolagana eno gye muyina oyagala olekewo communication in that abaana basobole okusigala nga bakommunicatinga nani ne taata waabwe abaana baleke bwe balikula bagenda kuddamu banoonye taata waabwe kino kyoleetawo kifu nnyo kiringa obeera nga ayagala okusigaza embeera y'obwenzi mu maka gange haji gy'obeera wajja omanyi ebiseera ebisinga bagamba nti okuwakana ennyo sikola ki sikusinga kuno ku media kwetu tulinako abantu abagoberera batebaliiko be basinga obungi ate ekinsinga okunsanyusa nti abantu abasinga babeera nnyo ku sayidi yange nti banjagala nti nnonda sayidi entuufu era kyekinzizaamu amaanyi era nze lwendizuula nti bwe bulikeera ku makya nga ndaba abantu tebali ku sayidi yange era mugenda kunkubira essimu sigenda kudda naye ekindeeta olw'ensonga nti buli sayidi gyembaako n'abawagizi nabo babeera ku ki kati mbeera saagala bakola ki mba saagala bavaamu oŋambitya nga tujja wano eno talina nde n'ekimu oŋambitya nga tujja ate ŋŋambye eki kankuleke naye wamma gwe wenaalaba ali ku Nyondo Media kati kiri upon you okuteekayo gwe opinion yo ba idea yo ddala kituufu oli mukyala ate kiri aponi yu atya gwe tolina gwe tolaba kiri gye bali ngamba tetugenda kubakaka ekikulu efuga bbiri olina mukulu Umaru wona twali fuga bbiri n'erimu n'omulundi n'ogumu ekyo kirabibwa n'ayonka communication erina okuva otolina kukola wadde n'omulundi n'ogumu aba ayagala kuddayo eri azaaleyo abaana akomewo ate nandeetera essiriimu olina mukulu Umaru ayagala kufuuka nantayitwako mukyala wewaka ofuge n'abakyala bonna baba n'ebbali atandika ayagala atandika okutukompeyalinga ambulire byesisobola ate oli byasobola byayagala okuddamu atandika otukompeyalinga oba oli wamukowa yali tasobola kulabirira kyensonga eyakujjayo nogyewange oddirayo ki ayagala obutafiirwa oyo ayagala atufuule mbw alina ow'enjala alina n'owa fiizi newaddeyo ndabirira abaana besizaala ate ensonga kyekuzzayo ewooli nedda busungu
ebuba bali kusinga amaanyi ebuba lijja kusuula ewabi kati njala mu bulende kanonza abaana wo baleeta nga wabazaala bbali n'obaleeta ewange nira n'obuyinza obubakyusa n'emiziro bw'oba badde wabazaala mu wammamba nze ne mbazza ku nkima because mba mbazadde nga tetuna solidarity ngezaako okulaga nti abaana mbagadde mbazadde saagala mudde eri ku bikadde ebyayita ozze n'enkovu omusajja yakuba owuliriza ozze n'enkovu omusajja yakuba n'odaganga bw'otamwagala onkaabiridde ate ondagamu oyogera naye oyogera naye mukuluwumalu ne Rozet bannaye nga lwaki oba oyogera naye omusajja yakuba yali akusse musooke mudde sewakalango kabakama bange bajja kutugoba bw'oba kyamwagala kitegeza nange bugenda kukyona oba ewange n'abaana bange ero batwale n'ow'omusajja ow'omulala otuuke mu bufumbo ng'olinayo peya z'abaana nga 8 nga abasajja abanjawulo bannaye mundeke empiseewo akalango kabakama bajja gaana okuteekayo puroguramu anti koma mubuulire omukyala nti awabya abantu bajja kwesalirawo ekituufu kye baagala naye nga temwerabira abalabi ba Nyondo Media. Nyondo Glim yessaamu ssente era nga Nyondo Glim yaleeseewo emmere eve waka byonna ky'oyagala bijanjalo binyeebwa mukene kasooli anything ky'oyagala okuva ewaka eddagala ly'abasajja ery'abakyala kyonna kye weetaaga tusobola okukidevalinga ne tukikutuusaako nawooli. Mukama wange Abanyondo Glim ndi nnyabo Abanyondo Glim abo mbadde nsabo bambulizeeyo ngozeeyo balinayo akadagala akasobola okukakkanya ku bubali omuntu ne kamuteeka mu ango n'abeera nga atisi asobola okuba nga ategeera naye ate abamu bagamba ebbubali ddungi kubanga atawubira nsiko ye aba tamwagala otegeera ebbuba eryo erikuleetera okuba nga ate omuntu omulamu gyako rights ze badde nsaba n'abannyondo abo era baŋŋambire obeera obawuliza baleetere ne ku ddagala ng'omuntu afuna obumativu mu mutima n'amanya nti kino kyekyange kiri nakisuba kyakola ki kyampitako omukyalo oyo ategeere nti bw'aba yakeera ku makya n'anoba mu maka g'omusajja n'ajja ew'omupya Namagoya akkirize nti yono gwe nakola ki abanayo kagundi ka brain booster ngenda kubategeeza Abanyondo Glim nsobole okulaba oba bayina ebintu bye mwetaaga naye nga Abanyondo Glim mama gamunayo ka brain booster ngamunayo kana kadwa kasala ku kye bayita efuga B ngamunayo kadagala ako akateekateko omuntu kabeera nga kamujjemu kye bayita ebuba B bayita batya sime ebuba ki mu programu yaffe eddako akaffe nja kuleeta eddagala eryo kyemanji eriri naye mulundi ogujja nsaba oba ondeetera omuntu gwengenda okukayana naye oba okusomesa comment section yegyokusalawo oba bali ku side yo oba bali ku side yo ondeetera omuntu akayana okuyiga sifaale ne bondeetera ono yennyini ng'akyusiza masiki but ate sijja mmuleetera okugamba nti kati omusajja ku luno kanjogereku ebyo ebitawawaaza ennyo kuba ebintu byayogera ntuka ne ngamba ddala gyali ddala bya ddala naye ng'ate ndi kyangera kusubulukuka naye mbadde nkusaba mukomoduleta olunaku lwawe nabanga oteekateeka omulamwa gwe tugenda okuba nga twogerako leeta omulamwa nga gutegerekeka omulamwa gwenda gutegereka bulungi jasi kyabatereza mugambe nti mukulu modereta oba ondeeta omulundi ogujja ntegeka bulungi mbeere nga byennyonnyola bitegerekeka nedda leeta omulamwa ng'olaba nti omulamwa ogwo mutuufu gwetaaga ng'olaba nti woweyinga eno neeri gukola ki kubanga bw'ova eri n'ogamba nti simanya mbuno bw'oba nga wajja n'abaana bo musimanyi nyina obuyinza obubakyusa emiziro nyina obuyinza okubeddiza ne bakyusa amannya n'obeera abaana bange mazima abalabi ba Nyondo bannaye tukirekera mukyala Rozet balina pasipoti ze Uganda so nzikirizibwa kukyusa abaana amanya wadde wabazaala walala abalabi ba Nyondo be bagenda okusalawo ekituufu bange bazenga wabazaala bane tukakkane muleke nsibula abalabi kyemunyonyera kyekyo njagala njikirizayo omukyalo oyo agambye mbu simanya mbu kyemba nkoze kiri okutuusa abaana emiziro abachina bali Uganda basaba pasipoti za Uganda olw'ensonga nti babeera Uganda abalabi ba Nyondo Media mwenna bannaye mwaba nasalawo sayidi gye munagwa eno oba eno mwebale nnyo mwebalire ddala kulaba Nyondo Media tubagala nnyo subscribe comment munyiga akadde nga buli program gye tuteekayo mugifuna
Omuganda agamba okuddiza guba mwoyo ate era agamba etasiima ebula agiwa. So yensonga lwaki naffe tusiimye ne tusalawo ate okuddiza eri ba clients baffe aba Nyondo Glim mwe mwenna abatuwagidde ku products eza Nyondo Glim naddala ekizigo mwebale nnyo mwebalire ddala era nga mbakakasa nti olunaku olwayo tusazeewo okubawa offer yonna gy'obeera oli nga wandiyeetaaza ate okubanga otambula twahaddewo entambula zaffe zino ziri bbiri era nga just providing akasente kamafuta kokka ne babeera nga ate bakusaabaza yonna gy'obeeyagadde okubanga ate otambula. Mpozi n'abasigadde mwenna abandyagadde okubanga ate mutambulako mu Emirates ez'enjawulo naawe providingayo akasente akasaamusaamu tulina abagoba baffe babiri ate nga bali licensed era nga beegendereza nnyo ku nguudo babasaabaza bulungi nnyo. Okuleka mpozi naawe ng'olinayo obanga emikolo ng'egyo nga wandyagadde okubanga ate ofuna entambula tusobola okuzikuwa ne tuteesa n'obeera nga ate oggusa ekintu kyo obanga ne ba driver bamu obeetaagiddemu nabo n'obeera nga ate okola nabo. Bannange tweyanze nnyo era nga tubasuubiza nti ngaffe aba Nyondo Glim era n'omwezi ogujja tugenda kwongerako ate entambula eyokusatu kwegamba tubeere nga tugonza ku ntambula zammwe naye okusingira ddala abaana abatuwagidde ku Nyondo Glim mbakakasa nti just wandikako erinnya lyo oba oli Abu Dhabi oba oli Amluquin oba oli Sharjah oba oli Fujairah teekako erinnya lyo nti nze Nyondo Rozet Nyondo Glim. Buli mwana yenna eyatuwagiddeko nkuyina mu kitabo era driver wananzi ajja nantuukirira nja keberamu obanga ddala kituufu mwoli bajja kujja bakunu ne bakusaabaze yonna gy'oba yagadde okubanga okola ki ng'otambulira era nga twongera okubakoowoola mwenna abahanda bakuwagira Nyondo Glim mujje mubeere nga ate mugula products ez'enjawulo tuyina emmere yonna okuva e Uganda tuyina products zonna ez'abaami ez'omu buliri n'ez'abakyala okwetereeza era nga n'ekizigo kyaffe kirungi nnyo tetwerusa wabula ngwegadde lightening tuteekako gwe naagala okulabika obulungi okufaananako ngaffe oba n'okutusingako yita ku namba y'essimu 0524680778 ate obeere nga ofuna ekizigo olabike bulungi. Banaye nange neeyongera okubeebaza mwebale tusupportinga banaye tuli basanyufu nnyo bagamba etasiima ebula akola ki agiwa ebintu by'entambula tubigonzezzaamu banaye Mukama batuweere omukisa gwe wenna akozesa Nyondo Glim tojjanga okwo.